Esimukasi akantulekedde kya ratio olwayo bagamba parallel films bakutusiako sistema gye twolekedde wabula nga bwe nagamba video juna the incredible nga bulijjo era nga kubisigalia zaffe bulambalamba obusika mu Digital Studios Majesty Plaza level 3 cam number 21 Weekly Property Services King's Possibility Grammy Sabana Beauty Products Speak International Computer Stories Man Technology ngokugata basalima Yusuf Ford Spares Style Masters nga bagamba Imran ngokasiye kona bapalale films bakutusiako sistema gye twolekedde CD International nga bagamba Company Films Productions wabula Imran Show Pictures Productions nabo begasiwa mu olwaliro Faster Films ngogasiyeko nabo kagenda mu kutandika yakatandikise wati olwaliro tutandikire masikati g'obudde bw'ekiro ku kifo kino ekiyitibwa Road Tolo nga bagamba Keanu Reeves ngogasiyeko ne Vera Vaminga oba Vamiga be bagenda okubeera mu kasinema Rodi abeeraawo n'asuula alinde alabani akwate ku bujjo sajja tikiti nga bagamba Henry's Crime kwegamba musyango gwa Henry gwe twolekedde waliwo eyajja sebo yatuuka wali n'atema olutema sirwa kuno yatema butemi tikiti eyagigula nga bagamba Peter Someya naye agenda kubeera mu sinema kuno okunakwanyula Rodi yasigayo yeewuunya nga bagamba Judy Greer naye takabozeemu ekiseera kyatuuka Rodi nga shift yeeweddeko akola ku night shift nga bagamba Danny Hodge Fisher Stevens bonna bagenda kabaamu nnyo wabula Cary Graham David Costa Bill bonna muneeno ne bagamba namukadde kabaka ayitibwa Bill Duke wabula James Sikani bonna bagenda kubeera mu sinema Rodi yadda mu gaali ye asobole okulekera okuddeeka nga bagamba Cindy Tolani yanoonya abazanyi ba sinema kuno kwonna kwanjula nga bagamba Elisa Toto yabeera costume designer waako wabula Chris Jones yabeera production designer wa sinema nga bagamba Paul Cameron ye director of photography kabaka sebo yavuga nga bagamba Curtis Clayton yakagatagata nakawesa mu dakika 5 Jonathan Shoemaker ye line producer wa sinema Scott Fisher ne Mark Fisher ayine batekamu ensimbi wabula Cassian Elwi Lisa Lewison ne Alison tibabula ku mukolo Peter Graham Stephen Hayes nabo ne batekamu ensimbi mu kafulumya Sasha Gavishi nga bagamba Stephen Hamel n'akafulumya mu butongole wabula David Milani ne Jordan Shua nabo baliko kuba akafulumya nga bagamba Limo wa Seven Rodi afuka egaali ne bagamba Stephen Hamel ngugashyeko ne mune be baali bannyini lugero yatuuke bayi kyava parkinga bwatyo n'afuluma Malcolm Venville n'abeera director w'okuntiko kati maka muno mwalimu nakyala Rodi wayingira nakyala n'asituka yeetolola yagenda mu kiyungu n'abaako byaleeta ati ogamba ki Thanks. webale mutere ebyokulya ku mmeeza yamubuza ekyo kitambudde ekyako tekibadde kibi gwe kifyo kibadde ekyako ono kibadde okekali wo mutuufu kino kisufu Rodi ali awo kwegamba togenda kulya gwe ati nze namazidde okulya maze okulya nti ye kwegamba ali awo ali easy tunakwate kubogenda osiika n'abasini ngogasiseko ne bills weekend eno ku baby shower yaabwe nze saagala genda wabasindi ne bills toyagala genda njagala Cindy ne bills at least nabo bafuneko obudde bajjeko ewaffe ati tebalina buzibu kujja wano waffe David omanyi kyentegeeza tulowooza nti ke kaseera ali soogere ku by'abaana oyagala soogere ku by'abaana Henry kale oyagala abaana kale tukyogereko Henry
Do you still love me? ekyebuzibu okyanjagala Of course kwagala naawe ddiya Because I know that you used to. kubanga nkimanyi wateranga nekirabikanga tandise okuluzinga omukwano gw'olina gyendi abakyawugane wabaawo akonkona mukazi amugambye njaga mikwano gyaffe naffe bajjeko ewaffe nze nkoyo kubanga tugenda wa mikwano gyaffe olwokuba balina simanyi abaana kati yagenda okugulawo Henry Tony ogamba ki Henry Tony obadde otya ndyoke kyekigenda mu maaso maani ono agudde afunyemu obuzibu tubadde twebuuza oba tusobola okuyingirako ewo just second obadde ki naawe second ntonoto tulina bye twagala okwogeramu bwe baso ne bakwatekuba okuyingira munda onaza balansi katonda wattu bamala uniform y'abazanyi ba baseball bagaba bafunyemu obuzibu ava kulya sausage eziri ku penwells ze zimuleetedde okuza balansi omanyi tufunyemu engeri y'obuzibu kati Henry tubadde tugenda ku game mu dakiika 3 eziddako awo kati nga bwolaba oyo omusajja abadde agenda kuzanya nga baseman waffe kyokka tetali mu mbeera kati osobola ogezaako tuyambako n'ozanya tuli mu November yes ebisaawe bibayo nga babitegese biryoke okay yewunya abazannya eddiba erya baseball mu November kati ogamba ki mukama wange genda tuzanyirako leka naawe Frodi yasunulamu n'abirowoozaamu kyava bagamba kale tugende bwe batyo nga bamutikka genda kuzanya nga baseman mu baseman afunyemu obuzibu agenze n'alya sausage eziri ku pina wheels bwe zimuleetedde okufuna endwadde mu lubuto kati yabuuza tudaludako ono bagenda kuzanyira mu Kaizer Town tugenda kuzanya mu Kaizer Town si wala nnyo wabula soko pakingekoko wano njagala nsooka nfune kasete okuva wano mu ATM lwoli nga asiba eggaali amugambye agenda funa kasete okuva mu ATM wali bwe batyo nga bafuluma nno bali basatu nga bassaako obukookolo nywera tovaawo wulira yingini gireke emotoka gireke ng'evuuma bwe bageze mu ATM funa kasete badde bagende ku ddiba mu Kaizer Town musaatu ng'alinda kati nga bakwatako okuyitawo ekyewunyisa bwe batuuka ebbali ne bayiwako obukookolo onakwata mu nsawo n'ajjayo oluto ekyewunyisa bagenda kubba bank kati no musaatu ye talabye kati agenda okwekanya nga emmotoka gyavuga waya zirabika bagasenga te emmotoka eringa enzibe bakwatikuba ne bayingira munda kati etunda waliwo engeri yakakafe waliwo sekute gaadi manyi okwatikuba najja afuna wano kakyayi waayi tujja kuddamu nti kaali maizo sibula bwatyo n'afuluma ebweru kati agenda ofuluma ebweru okujja amaaso okwekkaanya nga siba abayayi bafuluma banka kati n'alengera emmotoka etokota eri wano kati oli yeetamanyi kyekigenda mu maaso gwe ssebo toseguka afande ye yakwata asigadde mu mmotoka wano yimirira nyimirire ate ndagawa tebamukwata mby ekigwagwa Look, we know this wasn't your deal. tukimanyi guno tekwabadde mulimu gwo Friends, why are you sticking up for him? wabula kati twewunya lwaki totuwa mannya gaabo You care? lwaki obasirikira goza bwe bakutute gye bakutute baade bafaayo 7, Henry. okimanyi bwe ntwogera ku myaka 5 ku 7 gye bajja okusiba singa toyogera bantu abo gwe tuwe buwijja simanya gwoteebwe oli ofiisi oba ali ku meseji kali yabitunulamu Court sentences Henry Torn to 3 years bwe byagenda mu kooti for the crime. baga nti bamusiba emyaka 3 first degree armed robbery nyondo nekaaba bamusindise mu kkomera musaasi mwogeze ennyo era ne banete yabawaayo kwata bukwasikubo nga bamuyisa bamusiba emyaka 3 njagala olabe kibukayo omusaatu yabadde bubezi mu mmotoka yabali tamanyira kumanya nti bali bagenda kubba yabadde alowooza agenda kuddiba kipulo bw'atuuka oda yasiikanayo na mukadde Henry. mpitibwa Henry What are you for? ki ekikusibiza gwe What? eki What are you? ki ekikusibiza ki ekikulesiza mu kkomera Nice, clean, simple. bubbi bwa banka I didn't do it. naye ate sabba
Of course not. wano buli omu bwayasama bamubuuza wakola kimbu nakwata omukazi bampayiriza Life. gwe kikikono nze ndi ku life sentence kati yeebuuza bino waba biteeka ono yagenda okubeera settlement we namukadde Put it anywhere. teeka bwona bweyagala It's not like you got a lot of... sigamba nti olina options nyingi teekaawo gwe bagambye nti waliwo kabada nti oyinza okuteeka mu kabada oba wansi w'ekitanda era olina teekaawo wokka kati obudde bwaziba Come on, hurry up. It's... maana bukeera ku makya wayiyangwa tugenda kulya breakfast olwayo baleeta migaati oyagala kundwisa namukalisa bikayaga nnyo emigaati bajja erudda What are you thinking? kikyolowooza tewali You can't be thinking. tuyinza kubanga tolina kyolowooza Yes. I'm thinking, how the hell did I get here? nze manyi olowooza natuuse ntya wano ffena tukyebuuza. We committed crimes, Henry. wazi omusango kyekyakuleesezza wano We did the wrong thing. See, kwegamba mistake. We never fulfilled our potential. ebiseera ebisinga tubeerawo naye nga tusobola gezako full finger protection kati olaba oyo gaya lyemabega Don't stare at tomutunuulira things. Hector, he wanted to be a doctor. oyo golaba ssebo yali ayagala kubeera musawo I could have been a good one. ate nga tumanya yandibadde omusawo musufu He chose not to fulfill. naye ate n'asalawo obutatuukiriza kya busawo. Talking about bad choices. I recommend these potatoes. bwe twogera ku bad choice esooka olya lumonde ono Little extra, please, Charlie. muteeko ka extra ka lumonde. See, the real crime is... kati omusango omukulu guli nti What is yours, anyway? bwetasobola tuukiriza kirooto kyo gwe ekirooto kyo kiriki ekirooto kyo I'm not sure I ever had one. sikakasa nti oba nalinayo ekirooto Hey, mommy, what kind of life's that? bulamu kika ki bwolina obwo butalimu kirooto Pretty good one. anti obulungi obutalina buzibu. I don't, Ah, any offense, Henry, but you're in... sigamba nti kuyisa mu maaso naye ate oli mu kkomera Are you gonna read? toyinza kuŋŋamba nti obulamu bw'obusufu. Thanks. omugaati ogenda guli ate nedda gumpi nze olunaku lwali lwa migati kati nga wayise emyezi 6 nakya yakwateko bajasiikane rodi mu kkomera kabaka kwe kujja musiikana mukyalidde yasula ebbali Okay. yamusa oli otya kuno ndyoke ndowooza I'm good. ate gwe kuno ndi bulungi nange siri bubi nnyo Look beautiful. onyirira ye akiraba anyirira naye henry ekindesa okugamba Something I have to talk to you about. waliwo ensonga zembadde njagala okuyitira munnange ezakyoba ensonga ki I fell in love. okimanyi nti nagwa mu mukwano ee It just kwegamba happened. kyatukawo butuusi I'm really sorry. nsonyiwa mukwano It's all right. akiryoke Not mad. kyogamba toli munyiivu No, nita siri munyiivu nze ndyoke I want you to be happy. njagala obeere musanyufu munnange igarodi kiriga ekitamunyize naye nga mugambye nti njagala obeere musanyufu kati nga wayiseewo omwaka Hey, Max, Yeah. gwe ssebo next review. review yo yaddi Why don't you show us what you did last? lwaki totubulira ki kyogenda kukola oba kyewakola mulundi ogwasembayo Come on, show us. leka naawe tulage maxi namukadde ayitibwa maxi baako kyotulaga obadde ki And in the ass. kati ebiseera bisinga boodi ejja ne bagezaku ku reviewinga okulaba obadde mubutuufu ogwana okuweebwa perol I'm kati ono bamubuuza bakimanyi egenda sembera bored. Call. kati ebiseera bisinga ye bwagendayo alina byayogera ebinyiiza kirabika tayagava mu kkomera kati bamugambye tulage kyewayogera Working a little bit. mulundi ogwasembayo nasooka nenefula namukadde neneteekamu olwazoliga Break into you. ne bambuuza nti senga tukuta I'll kill you. wano ogenda kubeera otya naye mbagamba ngenda sooka mmenye nyingire mu nnyumba gyammwe And I'll dance through your gut. nzite embwa yammwe male okuta embwa yammwe ntandika okuzinira amazina mu lujja I'll bite and I'll mangle and I'll tear the tongue. then nkuluma omutwe ninga agaayo omucungwa oba omuyembe I'll hurl myself into the sky. The ethereal sky flame. then male nsooke neekanyuge mu bbanga Darkest angel. male okwekanyuga mu bbanga To a goddamn heavenly fireball. kwegamba mbeere nga heavenly fireballs osyegeera You guys want to see this? Huh? mwagala okirabako bannaye bwatyo sebo bwe yagamba review board nebagala naye kyabikono ona Let me, I tell you that. nkubulira amazima nange obadde ontiisizaamu Go it anyway. Thank God. kirungi siina gyendaga Coming up. gwe review yejja Come on.
You don't do the twitch like yourself. myezi mitono ogenda kubeera nga namukadde nedda You don't like it around here? gwe toyagala kubeera wano Henry's innocent. tokimanyi nti atugamba lino sente teyajja musango Fine. I didn't do the crime. omusango saaguzza naye ate baakusiba I don't like that. That's naye ate nkyagadde Henry. henry You did the time, you might as well. baakusiba Just kill. bakusibira obubbi bw'ofuluma lwaki tobbira ddala nekiggwa You're cute too, kid. Get up. You're finished. Get out of here. kikole situka bw'ofuluma genda obbe olya maxi amuganyizi bwekisibamu ate kirabika kinyuma Dream was, Max. maxi What? eki You never told me your dream. tongambangako ku kirooto kyo nga gwe kyoyina Really? ekirooto kyendimu I mean, it's easy living in here. kwegamba kyangu nnyo okubeera mu kifo ng'ekkomera What you really got to do is show up and gwe kyolina okukolagezako showinga apu nga kiwedde kasaba kutekinga nti wooli nga kiwedde nice. It's good, yeah. kwegamba wano wali okke tewalina buzibu It's horrible, Max. ekifo kiri holibo That makes me wonder why didn't you ever talk? ekyo kyewuunyisa lwaki oba toyogera ebiseera biri obadde toyogera Back then, anytime you had the chance. muli mu biseera biri obadde olina nga omukisa okwogerayo ekikuluma naye nga toyogera I thought maybe this was my way out. nali ndowooza nti oba osanga bwe najja mu kkomera kijja kuba kintaasa naye ate Yeah. Bullshit. What do you mean? kikyotegeeza Nothing's changed. I mean, whether you're out there or you're here, the truth is yamugamba ssebo tekirina kyekyawula you're the same guy. gweoba ali olowooza nti bwonojja mu kkomera kirina kikigenda okukutaasa naye osigala omuntu y'omu oba oli mu kkomera oba toli mu kkomera oba oli bweru oba oli mu kkomera kyonna osigala gwe henry sokaisibeta n'omanya gwe kikyoyagala oli olwaleero You got everything, kid? omaze okufuna buli kimu kyonna kiweetaaga kedde Hey, Max. maxi Maybe you should think about getting out of here. oba osanga bandirowoozeza ku kyokuva mu kkomera Listen, wuliriza the only thing I ever missed in 23 years. ekintu kyemiisire mu myaka 23 I tell you the truth, I don't think that's worth walking out of here for. kwegamba tugambe oba miisinze eki ate nga ndaba tekigwana nze kuva wano I hope I never see you again. kansube sijja kuddamu kulaba mu kkomera n'akwateko bagezeeko okweyongerayo bwe batyo bamugulya henry oluvannyuma lw'ebbanga lye yali abaddeyo yaza amaaso n'asooka yeekanya embeera yagamba nti okwatikuba okujja mu kkomera yalowooza nti oba osanga kijja mutaasako ebintu ebimu ebintu ebibadde bimuleetera stress ebintu byatasobola gezaako kwogerako kwegamba nga obulamu agezaako butambuliramu nga bw'ayagala oli n'amugamba kola kino n'akikola n'atambula oli n'amusindiikiriza okukola ekikyamu n'akikola oli n'amugamba tuulaawo n'atuulawo kwegamba ebyo byonna nga linga eyatuuka ekiseera n'ava ne ku nsi n'agamba ekijja kijje kererowooza nti oba osanga bw'obeera mu kkomera ate obeera eyo n'okkakkana kati ategezo kyanga bw'obeera mu kkomera ate nayo yakwata ekubo n'afuluma ebweru wasikubo n'atuukira mu kifo kino ekyali amaka mwe yateranga okubeera konkona geno konkona oluggi waliwo kabaka eyagulawo henry yebaliko Hey, Debbie, Henry's here. debi wandize nosikana henry yono Come on in, make yourself at home. kwasikubo oyingira okakkana tetulina buzibu nakwasikubo n'ayingira munda Mind me, I'm just getting set up for my meeting. manyi mbadde ngenda maaso na kwetegekera ka miitingi kange Sure. Honey, wandiyagala ofunirako okunyako tewali buzibu hani henry wandimufuniddeyo kabiya akanyogoga kakino kyayogera nakyo takijjukira naye nga kyekijjo kijosefu kiri ekyajja ne edi ne babba banka ne bamuleka mu motoka naye lwakuba ye takijjukira kyokka kati ssebo kyekibeera ne mukazi we bamusimba akacupa kazi we yajja ali lubuto kazi bulijjo ekimutta kuzaalako yafuna omusajja kati naye gwe yafuna yali mubbi luli naabutaka drink yakwatikubo n'amuleeta erudda agezeeko musimba bintu bye bisinga baali babikuŋŋanyiza ebitonotono nga babitadde mu kabokisi gamba kimu we bali
Glad. What do you ndi musanyufu kati ogenda kukola ki Honey, hani starting to arrive. bantu batandise dde okujja Henry, you could be a distributor for neno naawe osobola okugezaako okubeera distributa w'ebintu bya koleya future of food storage. Plus, kwegamba distributors, you get paid even more. gyoko mufuna badistributa abakoleya bakongeramu ku ssente You mean like a pyramid scheme? oli mu piramidi scheme No, not. It's a multi-layered marketing paradigm. bagiyita multi-layer marketing paradigm bwe kiyitibwa paradigm Listen, Henry, I henry just wanted to say thank you, mbale jasi njagala kwebaza mu kusembayo kukyaki ate Not giving up my name. butandoopa munnange Know your name. erinnya lyo butakulopa nze jo yajja ne edi okay I'll see you, Deb. ndowooza tujja kuddamu tulabagane debo bwatu nakwate kuba eyongereyo lengera musaatu bwatu nakwate kuba eyongereyo nibano ne bakwate kuba kisobole okudda munda obula kati kyebuzibwa agenda kukola ki kintu kyeyasinga okubeera nakyo yabbuuku yemwe mwali oli ayitibwa edi vibes yalumusuulamu baali kyabika basoma bonna binanga amaso byekanye n'abiteeka ebbali mu bokisi n'asiikira okumala ebbanga yassa ekikowe nga yeebuzira kati mu butuufu ngenda kukola ki waliwo yali alanga akalango bafalato kati webukya ku makya yakwatikuba najja ebbali ku banka n'agitunuulira wano sewe bamukwatira ku mulundi guli yatula banka eno n'alyoka asembera abagenda bamutekula eggaali kati okola ki yesu kristo okola ki Stan, I gotta call you back. wama ngenda kuddamu nsooka ekubire ku simulindako You idiot! mutumbaavu gwe Look at where you were going. bwetusobola kutula bwajja olaga You okay? oli oke Okay, is he alright? ali bulungi ye Yeah, don't get up, I'll call him. tosituka kampita ambulance Around. yegamba ono si ye gwe Me. yenze munnange He just walked right out into the street. You know, ayingire I saw- leka naawe obadde ku ssimu mu motoka oza sikulabye I was. badde siri ku ssimu naawe if you just park the car. wali pakinze emotoka ebbali alisi nsooke mutwale wali munda tufuna ambulensi Here we go, here we go. Here we go. majangu situleko lwoli amutunulidde ng'amujjukira Yeah. gwe yakwatira ano ng'ali mu motoka epakinze ey'ababbi kati yagambye oli afune emotoka wagipakinga ono kamuyisewo alisi baye bamufunye ambulensi Thanks. weebale nnyo ssebo ok nakyala yajja Call an ambulance? oyisa ambulensi kono kiryoka eseetaaga ambulensi You just get run over. Lucky, I guess. gwe gwe basekudde eggaali okubanga olyoke okyanga oli wamukita nkuleke I think someone should look at you. nze ndowooza omuntu omu yantute ne bakwekaanya Hello. ngamba gwe wayi Do you want to see someone? wandyagadde alisi ogenda olaba omusawo What? eki Oh, that. What? agambye nyina bwe nakulaba Take a chance on Buffalo. bafalato nakyala yakuba akalango ka bafalato Oh, yeah. Eh, I mean, look, you seem to be okay, right? olabikira nga ali oke Yeah. of course sindi oke So, that's Fine. all right? Sure. ndowooza togenda kunsuubingako tewali buzibu newe ŋŋenda nti ye You know, be more careful. weegendereze ng'otambula olulala jafuna obuzibu bwa bwereere amaaso ge gonna ne fokasi ye n'ebirowoozo bibadde ka banka keri yakwatikuba jakojobe wabula abakojobe agenda okuzza amaaso ludda waliwo ekigambo whisky in the vault lindako baali balaga ssebo erudda waliwo theatre yalimu engeri y'omuwaatwa naye nga bagamba nti omuwaatwa ogwo mu biseera biri ebikadde abantu bagenda ne basima kulinganga wisiki ne bamuteeka eyo ne bamukweka eyo muwaatwa kabaka yakwatikuwa n'asembera naye nga omuwaatwa gulabika bonekiringa ne banka
theatre yene eyitibwa Orpheum. Eyitibwa Orpheum. Yakwatibwa najje bali mu kakuubo. Muli yebuuza oba osanga omuwatwa gukyalonda mutuufu nga gugukira mu bbanka. Eri ebbanka eno ye theatre, guno gwe muwatwa. Wano wabeerawo omuwatwa okugatta bbanka ne theatre ogwaliwo mu biseera ebikadde. Bw'oti oba togenda kufa bugagga yajja mukomera kujja sika ne Max. Why? Why mbadde nali suubira siga kudda mu kulaba face yo nateera. I figured it out. Nze ndowooza nakitegedde. Oh, that's good, good. So what is it? Ekya banka. Banka. I think it's your dream. Yeah. Mbu yasegedde ekirooto kye, ekirooto ky'ebbanka. Kono banka ye ekirooto kyo nti ye. That's your dream. Yeah. What kind of cockamamie dream is that? Kati ekirooto ndaba kyekyo. Guess we'll have done the crime. Tojjukira waŋŋamba nti engeri gye bansiba kati omusango ne bwengujja. Right. You say. Kati olowooza ki? Ndowooza ku ki? Kukya kunyamba. Okunyamba ku kyaki? Will you help me, Rob? Ononyamba okubba banka eyo. Gwe ozze mukomera kusaba kuyamba nje nkuyamba obbe banka nti ye. I missed you, Henry. You've got your review coming up. Oyina review yo n'aba board. Out of here if you want to. Kati osobola ofuluma oba oyagala kono tokifuna. Yes, it is. Nedda. It is not. Max, this is my home. Gano ge maka gange boy nze sina gye ndaga. Siva mukomera. It's a prison. I don't care what you... Komera si makaago. Max. Nze sifaayo ku kyoliito oba oyita komera nze ndiyita maka home. You can't die in this place. Tosobola fiira mu kifo nga kino naawe. What I want. Uwaye osobola ofiira wenjagala wonna. I'm asking for your help. Nkusaba onyambe kale. Nyamba tubeka banka kano bansibira bwereere. Kankabbe. I got cards, kid. Max. Kankwate kuba ngende. Kibale kyonjo okusiikana. Max naawe soko gye. Maxi. Wamanzi kuliraawo. Amugambye nti review yejja n'aba board. Abagaba payroll. Alisi osobola okugezaako ku luno bagamba ekitegerekeka nova mukomera n'ojjo nnyambako n'enziba ka banka. Agambye mbu yasundemu nga kirabika. Kino kye kirooto kye. Olina amubuuza ekirooto kyo kyakubba banka nti ye. Butuufu ekyo kirooto kya butumbaavu nnyo. Lodi akwatikuba najje mbali ku theatre. Era ino kwatikuba osooka okuyingirako munda okwekkaanya. Yitawo paka munda. Najja nga asimbira mpola mpola. Waliwo akazannyo akagenda okuba nkalabibwa mu bbanga erijja maaso kayitibwa Cherry Orchard, the Cherry Orchard. Bali muri rehearsals. Couldn't see out the train window. Director wali. So much. Kati ekyewuunyisa nakyalo oli wa Bafalato yali ku stage. Fears? Where's Fears? Fierce aliwa. I'm sorry, Fears is sick today. Nosonywa Fierce mulwadde tagenda kubawo olwaleero. I need a Fears. Continue. Genda maaso tekikula. Kale ngenda kuzanya ne friend Fierce wali. Fears, you dear old man. I'm so glad to find you still alive. I said I'm so glad to find you still alive. He's a little deaf. Munaye kigala. Dana Andreevich says that I'm an upstart. Money grubber. Say whatever he likes. Bagamba musimanyi nze ndi upstart ndi money grabber bonna boogera ekibogera nze sifaayo. I just want you to believe in me. Njagala onzikiririzeemu. I just want your wonderful tender eyes to look on me. Njagala lisa amaaso go gana masufu. Gantunulire nga bwe gateranga okutunulira. Bannange nze sibategeera director y'ekyanji. Yepita some yag'obuzaali. Walaba ka prison break. Amageuda ningogasseko n'obulala. Stop showing me that safe face. Lekerawo okundaga eyo face eraga nti oli seefu biki biki. Sigamba gwe naawe obadde kimatama. Ngamba gwe. What are you doing? Okola ki? Me? Nze. What? Nkola ki? I'm listening. Nkuwuliriza by'oyogera. Owuliriza. Well, it looks like you're Gwe kindabikidde nga hearing awulira. is to be weak. To listen Naye ate okuwulira bagamba kw'abanafu. Okuwuliriza kubeera strong. is an action. Strong listening kubeera strong otekako ebikola bwe nti neetekayo omukono mpulira amatu. What is that? Kati okola ki ekyo? I'm listening. Oŋŋambye nteekeko ebikolwa awo mba mpuliriza.
tondaba mpuliriza I mean, is that what you want? bw'okyagala bwe makikola What you mean? kikyotegeeza jula Okay. Then what do you... kati rambutuufu oyagala ki You're performing. Not tetuganye ogenda maaso n'operforming naye tulina kyolaga opafominga Derek, I'm an actress. Derek kyekyo kyenyina okola ndi actress whatever you want. weeyite kyonna kyoyagala You haven't shown me anything. wabula amazima gali tolina kiwandazi kiraga nti oli actress Stage, every moment, every word kwegaba buli kigambo buli kaseera konna should be a risk. olina okuba nga orisikinga mu kino It's your risk. kati risiki yo yeri waggwe I don't know, Derek. simanyi Derek eri mu katofaaliko ku mbaavu awoleseyo kaliro bwatuka bwotyo tuddeyo amma I'm gonna grab some... kange nensooka enfuneko okunywa Go and grab a coffee. genda ofunako okunywa Coffee. kyeyasigalira okola That's what we're willing to risk in life. kwegamba ekyo gwe kyowiringa okurisikinga mu mulamu funa kakunywa Are you here to sue me? gwoze kunsuuwinga nedda kati ki ekikuleese Is it always like that? bwesio bwe kibeera buli kaseera In rehearsal? ebintu bya lihasozi bwebityo bibeera si byangu Looks complicated. nze birina bikiranga ebiri complicated Madame Julie. madamu Julie Yeah. agamba kigwe yasaba kuba okunywa You want one? oyagala nawe funiyako okunywa Sure. yes sewali buzibu tufunye bubiri Thanks. webale nnyo nnyabo You look like you were listening. onabikidde nga abadde awuliriza Really? okakasa In a way. yes obadde nga awuliriza I wasn't. mbadde siwuliriza ge mazima I was playing it safe. just mbadde ekipuleyinga seefu nange ng'omusajja bw'ayogedde bwe mbadde kakati bekyeriwo kyaddi Was the last play. omanyi yalira sipule ya rodi yali ayitibwa kyovi Perfect. Why? Because it's my last play too. kati nange gwe muzanyo gwange ngenda osembayo okuzanya I'm leaving. nkwate kubondekulire It's done. kasisabi gwa ntambule nveewo wano mu buffalo So who are you? kati ssebo gwani You mean my name? otegeeza linnya lyange oba Okay. I'm Henry. bampita henry Well, I want to thank you for not suing me. mbale njagala nsooka enkwebaza obutansuuwinga munange Julie. Ciao, ciao. weeraba nakyanaasuulayo max Salzman Mr. Saltzman, gwesewo Mr. Salzman why you believe we should grant you a parole? twagala kumanya lwaki okkiriza weetaaga okuweebwa parole bulijjo abaleetera katemba olwo lwe bamuyita nga bawa katemba Mr. Salzman This time. kiki ku luno ki kyoyina ku katemba kigwoyina baamumanyira yogeza ebyekisiru batere bamuzzeeyo yasooka nabirowoozamu naye ngaomwana yamugambye nti gwe fuba nga bw'osobola ofulumeyo ojje tuyiye tubbeka banka kano kati yasetolinga ku luno ndowooza yayogera ebyali bitegerekeko ebyamagezi ogakana sseba ateereddwa ndi musanyufu okubanga osobodde ovaayo munnange namusimba akafumito n'amagamaga oli otya kiki Where's your car? emotoka yeeriwa awa siina mmotoka I don't have a car. tolina mmotoka alira siina mmotoka What is the matter with you? kikyamu ki ekikuliko Pick me up and you don't have a car. tuyinza kunkima nga tolina mmotoka You pick up a person. oyinza otya okujja okima omuntu mukumira nga tolina mmotoka kono nkukimye tondaba mmotoka yagitunda I really don't know about this, butuufu simanyi oba kino kinaakola big mistake. bino byenagambye nze bino sibyagala twakoze ensobi Sure, Mark. gutofaayo Bus, they ogenda kabasi wali baleeta bubasi bupayoniya Paul! basi Hey! Let me in, will you open? wamasooko nzigulirewo kati yamuleeta ebbali amulage ono yatunula sooko lindeko gwe ssebo kidding me? osaaga Plan an old cartoon in a piss. eno ye pulaani yo ebinanka bye bateeka ku kisenge Wait. I tell you what we do. We do it the old-fashioned way. We nze nga mbalwaki tukikola mu nkola enkadde tufune emundu tugende tubbe banka get her. ati abantu bajja lumizibwa That's very sweet of you, Henry. kyo kirungi Maybe the tunnel is still there. oba osanga ttano ekyaliwo Right.
Maybe it is. oba osanga weeriko n'oba osanga Maybe it's not. oba osanga teriiwo Tell you what we do. nkubulire kye tukola What we do is we go to this old bank of yours and we'll see if that's there. tugende tusooke tulabe mu banka oba ttaano gyeri I'm sure it is, but maybe it's gyeriiko n'oba osanga gyeri oba osanga teriiwo kati ffe tugende mu banka tusooke tucooke tumanye kiri baakwateko ne bayitawo asikali agenda okuzza amaaso ng'alengera jjamondo You like to open. sooka otubulire Which kind have you got? akawunti kika gye mwagala okugula kono muyina zaani Commercial? Excuse me. lindako ssebo n'onsonyiwa I was just thinking, it's such a small world. Why manye ensi eno bagamba nfunda he put all his zikola ssebo kojja wange yaterekanga ssente mu banka yammwe after we came from Europe and nga twakava mu europe nga tuzze wano the brown shirts. And, bronchads what was my point anyway? ensonga yange yeebadde ki I ensonga yange eri nti remember him, my uncle. nzijukira kojja wange yaŋŋamba You of all would probably. mbwe ekimuteresa ssente ze wano mbu lwansonga seefu yammwe temugenda gijjawo It was never wrong. mbweresi ekyaliwo ko neera ekyaliwo They've all been here. emazeewo bbanga ki 1891. kuva mu 1891 I'm just assuming it's in the same spot. jasi nsuubira oba seefu eyo ekyali mu kifo kyekimu of course ekyali mu kifo tetujjola ekyali mu kifo kyekimu tebagijjangawo kojja wange yaŋŋamba Things interest only. Commercial. Again, pardon me, but kati onoosonyiwa you're going to have to just give us a little time to. osooka otuweyo akadde We prefer. tusooke twerowoozemu tulabe Very helpful. Oh, well, no, thank you. You're being so kind. Thank you. You're being so kind. akawunti ki gye tugenda okuggulawo kibale kirungi okusisikana nti butereevu bwe batyo ne bakwateko bafulume Hey, gentlemen. mugyebaleko ba gentleman afaano naatuulane wai kati bakomawo luli amasote ge yakirabika seefu ekyaliwo kubanga seefu eri basimagulingirangamu wisiki Ends up. bamuyisawo ne bamutwala mu theatre kati seefu weebeera eno kiba kitegeeza omulyango guli eno baba bali awo oluggi nakyasebo yafulumayo ekyanga henry ogamba ki Julie, Max. juli ono max oyo ayitibwa juli gyebaleko okola ki wano gwe I was Ah, showing Henry. manyi henry mbadde mulaga That's where I used to perform. we nateranga okuzanyira katemba mu biseera byange eki Lunch, Julie. juli kaseera kakyemisana Yes, Chekhov can be extreme, manyi chekovu atera ebiseera bisinga okubanga muzibuzibu mu puleezi of course. chekovu omumanyi To Gorbachev, he's my. ng'ovudde ku gobachevu chekevu ye muntu gwensinga okwagala muzeeyi aba n'ebigambo aba ne ansha zonna alimba olulimba si lwakuno It's been maybe 30 years since I. ofaayo singa nyingira munane nekanya kuba munaye kiba kisitula emyaka 30 kuba linda simbayo okuyingirako eyo Very kind of you. mugamba simu tewali tabu kono we bali How you doing? Great. oli otya kono ndi great kati we batyo nga bakwatekuba okujja erudda bannange Home again. nkomyewo gano galinga maka ninga akomyewo ekanateera What shows did you do? shozi ki ze wazannyanga Those were you in? shozi ki ze walingamu Some of the greats. ffe mu biseera ebisinga twakolanga bana bakabaka Of course, ba shakespeare Ibsen, Yeats. ba yetsi Yates. What play did you... yetsi muzannyo ki gwe yawandiika About Yeats. gwali ku yetsi williams Excuse me. nsonyiwamu Mary wants to fit your wig at 4, and Derek says to stay hungry. dereki agambye gwe toteekeddwa kulya Got it. mugambe yegire ku mbaavu tamanyiira The nuisance, please. I'd very much appreciate a small tour. nsiima nnyo senga onambuza munaye ka theatre To perform here. manyi yatera nga pafomingiranga wano I suppose it's okay? okay kiryoke bwoba watera nga opafomingirawo sirina buzibu nsobola okuwatula You think so? aya lwali seba ayagala genda maaso nakwekanya kifo kulaba Is that your dad? oyo kitaawo No, he's a friend. jasi munywanyi wange naye alabika nga kitaawo si kitange It's peaceful out here. akafo kano nzijukira The inner sanctum, like it were yesterday. buno bunanka Down here. yatugenda eno nkulaga ewasigadde Down. But in Chekhov, you must always, always go. waliwo essebe yeematira wali eri Bring back some memories? Oh, indeed. birina kye bijukujjukizako bizijukiza
Let me tell you something. lekambeko kyegamba Did you know okimanyi there nti used to be a speakeasy here? wano waatiranga okubeerawo speakwazi kwegamba ebyabakajiga Hid the booze in the bank. okimanyi nti omwenge baguterekanga mu banka There was also a tunnel. bagamba nti walingawo n'ettano Know that. sebamukemi n'amugjamu information Fact. nzijjukira ttano njijjukira That tunnel. ttano eyo bw'oba ojjukira obulungi baali bagye yali nze manyi weeri I'll show it to you. njajje kulaga Really? okakasa You did some acting. You simanyi waliko mu katemba mwana gwe could tell. nze nkira yala yali mu katemba Richard. So what's it about? kati bino biri ku ki A woman biri ku mukyala goes to her family estate in the Russian countryside. eyakwata ekkubo n'ava ku famire ye n'asooka agendagendako eyo Her beloved cherry orchard. n'amala n'akwata ekkubo okudda olw'omuti gwe cherry tree Youth. It's the only place she's ever felt safe. cherry orchard kwegamba ke kafuko kake yali asuubira nti wasobola okubeerera seefu guli omuti gwali kumujjukiza obuvubuka Let go of the past and create a new life. You know, kino kiraga nti kiba kirungi omuntu n'asooka yejjako ebyayita n'atandika obulamu obujja Now, I have to be quick because Arnold doesn't like people in his dressing room. omanyi kikyetaagisa tubeere nga twanguwa Of course. Arnold teyeetaaga bantu kubeera mu kifo kye azannyanga lopking musaba ayingire munda I think it was right here. nze ndowooza seefu oba yali wano munne w'omuwaata ogwayingizanga abantu mu seefu ne bajjayo omwenge mu seefu eri mu banka Ski. mwenge ebiseera ebyo bwekonya naawulire The good old days. nnaku ezo bwakonako awulire Up in 1931 when they built the theater. okimanyi nti baazibawo 1931 nga bazimba theatre All good things must come to an end. manyi bagamba buli kirungi kirina enkomekerero bimanyi naawe nga twanyumirwa My story? you're like, what do you do? kati gwe sooka ombulire mulimu ki gwokola Does that mean you don't have a job? tolina mulimu I just got out of. nze naakava mu kkomera waakava mu kkomera Really? Because prison sounds bad. kuva mu kkomera no si birungi You there wali okolayo or ki something? wata muntu Like one. No. What do I look like? nkufaananira ki Oh, this place is just full. omwana akafo kana bakyamunnyonnyola muzeeyi yadde amaze okukola civil study Thank you. we bagiyita visibility study Thank you, Simon. kubanga kusyaga naye sebo yamaze okufuna details ze yeetaaga Yeah, Max has kindly offered to volunteer at the theater. max asabye ti ajja kujja atleast anyambengako wano mu theatre baba bali wano Derek yajja nyini muzannyo aya bwenyabunyagamu esetting muyitewo tugende ndowooza tubaleke lwoli awuli akakyera kano kamuta yakasisikana kati emirundi ebiri owaayi What are you doing after rehearsal? ogenda kukola ki oluvannyuma lwa wano Yeah. Jinlong? oli ebikyalina nti 8 o'clock? tunasisikana ku ssaawa 2 oba 2 nti kale kirungi asabye awo ssebo kadde ti kwiki nekyala yeewunya engeri rodi gyamutomeddemu wegendeeze tebakusiba gwe ssebo jjula rodi alina kaddeeti The bank. banka muwaatwa seefu tano See, we got all the pieces. okimanyi nti ebintu byonna ebyetaagisa bwebiri The table. byonna bwe biri awo ku meeza Let's put them in there right. obuzibu obutulo jasi kumanya tugenda kukola tutya tubipanje tutya Where does the dirt from the tunnel go? ekyebuzibu enfuufu tugenda giteekawo oba ettaka lye tunaasima I'm thinking dirt right now. ndowooza ku ttaka kati sirowooza ku ki kirimu seefu ndowooza ku ttaka yeebuuza ettaka lye banaasima eyo bagenda diteekawa How do I look? nfaanana ntya Huh? eki I look. nfaanana ntya Look like Henry. ofaanana nga henule ate oza ofaanana ngaani amubuuza kulaba oba byayambadde binyuma oba ki All right. Oh, yeah. onobeera bulungi Got a great day, kid. Go have yourself a. genda ofune essanyu lyotofaayo nze ndeka nja kuberoke kali yeebuuza ettaka lino tulisimye tetuganye naye tulitadde wa lwoli akwate kuba najja ebbali alinde nakyala wekutuula nagambye tuli kayitibwa henrys crime vijja junior nga bulijjo nabagambye temwerabira bayitibwa ba maytrack technologies babaleetedde gajja zisobola ogezaako tracking emmotokayo Julie waliwo ekiyayi ekimutomedde
wamma n'osonyi okujja kikerezi buyayo gwabakyogo Henry. Hi. So how was rehearsal? Kati mulimu gubadde gutya olwali lunaku lutambudde lutya? Mukazi ayagala nnyo okwogera ku byannaku gye. Yasooka n'abuuza tugenda kulya ki? I think I'm good. The reviews are mostly good. Nze ndowooza ndi mulungi. Kaseera keetooloola. I don't just want to be good, I want to be great. Lwakuba siagala kubeera mulungi, njagala kubeera great. Nveeko mu Buffalo. Where then? Oddewa. Don't laugh. Njagala nsiruke ngende gye njagala. Hollywood. Alisi ngende mu Hollywood. Okisegeera. I guess that's where people go. Nze ndowooza abantu eyo gye balaga. Sayina nnyo mboozi tamanyi kuba manda. Buffalo commercial and you know what? It's not good. Siagala kubeera nti nze mbeerawo kuba bulango bwa Buffalo. I gotta get out. Njagala ngende nfune gye nsobola okubeera. Ntandika obulamu obujja. Kuona ekyo si kibi. Pulaani nnungi. Era of course pulaani nnungi. I hate fortune cookies. Saagala yadde abo fortune cookies obwo bwe baleeta obugacya tiwaagala. Naye ate nje nga mbwagala. Ebiseera ebisinga sibuka bwati sijjayo ne kakubuulira ekintu. Kati bwe basonga nga badda mu ggaali. Nakyanga asooka akoleeze akayaga. Kiki ekyo? Siba akoleezezza akayaga. N'amusimba omuti yamugamba kimu nedda. Nze omuti sina kyengwagaza. Yamuleeta ebbali waliwo n'engeri y'ekiira. Nze ndabira ddala abantu bangi abaafiira wansi mu kiira ekyo. Era ekireetera amazzi okwefukuta bwekyo ziyabika mayiti. Nakyaye bw'agamba kusisya ku kiira engeri gye kyefukuta wansi eri. Kaakati So what did you do before jail, Henry? Kati before nga tebannakusisa wali okola mulimu ki? Nali ku toolo nga nkola mu toll booth. Eri ku Eden. Katonda watu. That lived on the other side. We must have seen each other 100 times. Esigeza twerabanga enfunda eziwera. So, wow. Wow. Those guys in the toll booth with the, Bagaya aba babeera mu toll booth ebiseera ebisinga balina bwe bwambala bino bigiravuzi ebya rubber. What's so funny? Ki ekisesa ate awo? Ekisesa? and everyone go some. Kwegamba okubeerawo ngolaba buli omu yenna akwata ekkubo genda afuluma bw'agenda bw'afuluma bw'agenda. Kati ate nekisesa. It's funny, sad. Kwegamba kisisa mu ngeri y'ennaku gwe oba tosobola kgenda. So what did you go to jail for? Kati ki ekyakusibya mu kkomera? We're trying to rob the Buffalo. Nali ngezaako kuba Buffalo Saving Bank. Eki? Do a softball game. Nali ndowooza nze ngenda ku mupiira gwa baseball. Bwe yaye ne bandekawo. I'm going to rob it Naye kati ate ku luno ngenda gibba. Eki? for real. Yes, ngenda gibba ebya ddala banka eyo. But you already went to jail for robbing? Already nga baakusiba kubba banka eyo kati ngenda gibba. Tunnel. What tunnel? Ngenda kuyita mu ttano kono ttano ki? Theater. Ttano eri mu theatre. Waliwo ttano eri mu theatre connectinga ku banka. Abikagambye. Fucking hilarious, Henry. Naye mu butuufu oli muka. You know what? Omanyi ki? Ki? Hungry. Mpulira nfa enjala. Ice cream. Njagala kulya ka ice cream. Tugende okafune. Bw'oba kweyagala. Let's get some ice Naye nga mugambye nakyasebo ku luno banka agenda gibba. Kati yamuleeta ebbali asobole okulya ka ice cream. Ko kagenda mpola ka sinema era njagala mukawo obudde. Naye nga kasufu kamala. I can't believe I'm sitting here. Sisobola kikkiriza mutudde wano. Si gwe weka nange sikikkiriza. My hands, I think I must be dreaming. Nze ndowooza nga aloota. God knows, I love my country. Katonda akimanyi nze ensi yange njagala. The train window, I was crying so much. Page 21. Soko bikule page 21. Kali akayitibwa The Cherry Orchard. Katabo k'omuzannyo gwe bagenda ozannya. Soma. Sure. Soma mpulire.
I have to go to Kharkov on the 5 o'clock train. nina okwatikubo ngene nsikane Wanted to stay and look at you and talk. train y'essaawa 11 mbadde njagala nsigala lisi nkutunuulireko. Read the next line. soma layini eddako awo wansi. Even more beautiful and dressed like a Parisian, you could blow me down. mu butuufu mu ngeri embalagavu gy'olimu ng'oyambadde ng'omuparisian osobola okunsikira paka wansi. Can you say it like kati you feel it? osobola okugezaako okyogera ng'akifiiringa. Say it to me. njagala okyogere ng'akifiiringa naye ng'okigamba nze. Okay. Even more beautiful and dressed like a Parisian, you could blow me down. Lori nasooka pozingamu n'akamaliriza. Wow. nakyeyawulyanga akafiiringa ddala mu butuufu. You know what? I want you to kati njagala keep reading. sigala ng'ogenda maaso n'okusoma wabula situka otambule soma ng'otambula awo. Leonid. Your brother Leonid. muganda wa Leonid. Because I'm an upstart, a money grabber. Yes, you are. Upstart, a money grabber. Yekituufu enno oli mubbi. He can say whatever he likes. ayogera kyonna kyayagala. I just want you to believe in me. wabula sifaayo nze njagala onzikiririzemu bw'onzikiriza. I just want you to believe in me like in the old days. njagala onzikirizemu nga bw'wateranga okwezikirizamu mu nnaku ziri. Tender eyes to look at me like. era nga njagala amaaso gaga amasufu gabeka ng'atunuulidde. kati bikako ekitabo. I just want njagala wonderful tender eyes. your wonderful tender eyes to look at me They did then. like they did then. njagala amaaso gaga amasufu gantunuulire nga bwe gaateranga mu biseera biri. naye mbutuufu gwe oli muka oli munnakatembe oli nakyol kamuwaniyawo nga kalaba buli kimu kyonna asomba kisombe kagamba kweri. kati bwakya ku makya lodise bwe yafuna akasya k'essanyu nakya n'asooka mutulya ng'akubye obusingiizi. genda okuba nga yeetula bw'ati okudda engulu kuzza amaaso sebo nga nakyamutunuulidde. makya amalungi. waaw. n'akwatekubo n'asimbira n'amusimba kakiisi. kwe kuyitawo tamuzze waggulu bakayita ka morning prep. makya amalungi nti ati gwe weesirikire baabo. kati nga mamaliriza yakwatikubo najja kati yajja nenakyali waka. amakya amalungi Maxi. aha olyose nojja ntegedde engeri gye tugenda osaasaanyamu ettaka lino bwedda linsumbwa kati ettaka kye tugenda oddikolera. obadde tamanyi nti waliwo nakyala. Sorry about the. It's all right, she knows. amanyi. Tunnel goes on the roof. ekyettaka ogenda waggulu ku lufu mbadde sikimanyi naye ekyokubba banka nga muyita mu ttana eri mu theatre kyo mbadde nkimanyi. Could I just have. gwe sooka ojja njogeremuko naawe eddakiika 2. Fine, that's fine. wamona otusonyiwa tulemu eddakiika 2 gwe jangu. oli musiru. What do you mean you told her? onga omugambye ovukosira wamugambye nti ye It's a crime. guno omusango gwe tugenda okuzza omusango ogugenda otusibya kati otandika otya okugamba omukyala. How do you like your bacon? oyagala kufumbira enti ennyama ye Crispy. gifule nga ka crispy kali nga batula wansi ku fenka. So what were you in prison for, Max? kati gwe ki ekyakusibya Max? confidence man oli koni man. I don't like that. saagala kupita koni man. It's a little more elegant. njagala lisi okozesa ekigambo confidence kibeera elegant alisi kiva mba Faith and belief. kyava mba I thought it was Latin. mbu kyava mba Greek kiraga faith kono kyali kya Latini. So kati essentially, yali mufere people feel good. kati And then you rip 'em. mukwogera okutuufu mumatiza abantu then n'omubba. The feeling good part than I was. okumatiza nali kabaka naye ekyokubba kyo kyannema kyekyo lwaki nakomekerera mukomera. okumatiza akwata kisooka yayagala kweyita confidence man tomuyita conman kimunyiiza. It's kind of a win-win situation for me. What? kati mwe temweraliikirira kuno ku saidi yange nze sirina buzibu.
lwansonga ekkomera njagalayo komera oyagalayo ate gwe totyamu I like it out here. nze wano njagalawo siagala komera kelwaki obba Or is it the money? obba lwa ssente It must be the money. kirabika ssente Well, you are a criminal. oli mumenyi w'amateeka bannange oli mumenyi wa It says I'm an upstart, a money grubber. muganda wagamba ndi upstart asiri money grubber Just want you to naye nze sifayo ku ki kye boogera banaye wabikutte dda ebigambo sibo yabikutte era byagambye nakyala Excuse me. munsonyi bannange ki What exactly was that? ekyo kyabadde ayogera kibadde ku ki kyekovu eki kyekovu kyokka yagamba nakyambu yali amumanyi You're so good. embutuufu oli musufu He is a natural. ono ali nakyo mu katemba I thought you guys were out on a date last. ziraba nerooza mwagenze kadeeti ekiro kyajja of course twagenze ku deeti On a date is reading check. kati mwagenze ku deeti kusoma kyakovu kono era bwe kyabadde I gotta get to the theater. ngende ku theatre Excuse me. nsonyiwaamu nnyabo ogamba ki maxi Give me a ride to the theater. ofaayo singa ontwalako ku theatre Why? lwaki I'm a volunteer now. ati ndi volontiya ku theatre tobimanyi mpozi baagala kubba nga bayita mu theatre Of those plays, were you? esekese egyo emizanyo tewagizanya gye waŋŋamba kono saaliyo Right? naye ogenda kuntwalako asegere lolisebo yali conman confidence man yayagala lisebo kyogere confidence man simuyita conman mu conman tekiri elegant enough yayagala omuyite confidence man Oh dear. katonda watu Crazy. nze ndaba bino byakiralu Be digging right now. twandibadde tugenda maaso na kusima kati Damn dressing room. naye ate tulina kuyita mu dressing room People everywhere, right? Just Chichi. send me off. Well, what can we do, Max? binyiiza katukoze eki dressing room waliyo abeerayo I got an idea. ofunye ekirowoozo What if you played Lepakin? lwaki tofuuka rapokini What? eki If you played Lepakin. singa ojanya mu muzannyo gwa bulapokini kiba kitegeeza dressing room bagenda gikwasagwa ate gye twagala okuyita nga tusima ati balina rapokini What if they didn't? kati singa bukya ku makya nga tebalina rapokini What if they didn't have Lepakin? singa bukya ku makya nga tebalina rapokini I can't be Lepakin. sisobola kubeera rapokini naawe I'm reading you doing that, aren't you? Max, come on. Listen, wuliriza she said you were a natural. nakyo yagambye nti oli nakyo mu katemba There's a natural, and a natural means that you can do it. nakyo kiba kitegeeza osobola okukola buli kimu kyonna kono si katemba ogenda kufuuka rapokini Has to be another way. watekwa kubaawo engeri endala nedda It's the way. eno yengeri fuuka rapokini No, Max. ekyo simanyi oba kinaasoboka Yeah, I want it. Well, then you're going to be Lepakin. End the story. toyagala kubba banka kono njagala ogibba kati noogenda kufuuka rapokini end of story It's crazy. You're going to be great. byakiralu Derek. She's taking a phone call in the middle. Derek ono ali ku ssimu kyokka ate tuli mu muzannyo essimu sinagikwatako Did not do. kakali akawungeezi Listen, I was thinking right here, you could step backstage. baba bali wano ne bawulira awoggana Derek awoggana What? What's going on? You. ki ekigenda mu maaso Mr. the drag of it. buno busa bwennyini What? It's quitting. It's Willie Loman we're talking about. twogera wano ssebo ku basajja ab'amaanyi Ken kakati Stone Production. twogera ku Ken Waterstone Productions Production. Oh, kakati no ekiriwo you're a lucky boy. What? lwodi abadde azanya ekifo kya lapokini Look to that. mbu bamuyise mu Ken Waterstone Productions ate Waterstone kwegamba For shit, Ken. What? kiringa kubeera ngaoli VJ Junior nagajangu tutandika okukola ffenna mu butuufu olabira ddala nga kyekyo Goodbye, Derek. kati te lwodi agamba aba Ken Waterstone Productions bamuyise tayinza kgenda mu maaso oba muzeeya amukoze oba amufeze eki naye ng'amuggisizaawo We could have auditions this afternoon. I have. tusobola ogezaako ku auditions gwe naawe seetaaga What do you want me to do? kati oyagala nkole ki You're yelling. muzeeyi alabika yamatija kali ne kagenda kati wabaloka matija yalina omatija nakyalisi bateekeyo loodi wabula kye beetaaga ye dressing room yaako kubanga gye balina okusima waayi gwe No. nedda ssebo sigenda kutwalako I don't know. Before I start, I just want you to remember mbale jackisi to be a natural.
natural. njagala ojjukire wagwe wagambye nti mutonde Stan. wama sitemu What? eki What? He'd be perfect. henry Perfect for what? henry asobola okubeera perfect ku kyaki lapokin You mean Henry should kiotegeeza flip out? henry yabazanya ekifo kya lapokin The fuck? He's not even an actor. sigamba nti oba munnakatemba It's natural. we watugambye musimanyi mutonde Just give this a little think here. lwaki gwe tokirowoozaako And is Lepakin okuba ng'asobola okuzanya lapokin nothing? He's a man who's not afraid gwe kirowoozeemu talina kye yalina ye musajja atatya kurisikinga with you. ate ye musajja ali mu mukwano naawe lapokin What did I say? Ravinsky. I did. It's Renevsky. kiri renevsky yena kyazanya karakita eyitibwa raveneski Get him in to see. gwe kyoba okola mutuuzi eyo lindako What's going on here? ki ekigenda mu maaso gwenda mukadde olina kyobala Doing? ki kyokola wuliriza You need a Lepakin. weetaaga lapokin He's dressed. ate naffe twetaaga dressaroom You did this. kino gwe wakikoze n'ogobesa olye n'oyiya oli agende kacajja gwe bannange Okay, that awo si wabi onkubyeko ekimala Okay. kale katulabe Confidence man. confidence maani fuluma era kyembaddeko Thanks. Well, you have no training? kati gwe ssebo tolina training mu katemba tozanyangako mu katemba I read it. nakasomya akatabo Are you thinking of what? kati era ndowoozako nolowooza ku kyaki Bother me. Look, mugambye mbw asobola okuzanya lapokini kati yasaba nakyala atuule nakyazanya karakita eyitibwa ravinsky oli alina ozanya lwapokini Your brother, Leonid Andrew. muganda we tonatuti could you perform it? banaye You're not be able to say Andreevich. gamba andreyavich Andreyevich. andreyavich Got the name. erinnya alituuse kale genda maaso Your brother, Leonid Andreevich, says I'm an upstart, a money yangambye ndi amustarter money grabber grubber. money grabber toli Are you? oli No? nedda No, but convince her. matiza nakyala mutoli mubbi mumatize Your brother, Leonid Andrew, muganda wo leonadi a money grubber. alowooza ndi upstart money grabber Whatever he likes, I don't care a bit. nze sifaayo kuki kyampita nange sifaayo I just want you to believe in me. njagala okkiririze mungi I'll do you, Jula. wamajjulayo omukkiririzaamu Yes, please, can you show us? alisi osobola okgezaako tulaga nda mutuufu byoyogera obitegeeza leka kuyimirira nga kiti kya simu Heaven, yesu kristo my father was one of your father's serfs. kitaawo yali omukuba kitaffe bibowa ebyo oyasama bwasamye ekintu kyoyogera kijja wano munda mu mutima Your angel oyogera ne kamalayikako for forgiveness. okasaba kakusonyiwe Gonna destroy her. kubanga ogenda destroyinga obulamu bwako kyokka ate nga kituufu mu reality ono agenda kubba ate ngaakozesa tiyeta nakyala mwajanyira era alinga katiranye aha yogera My father was one of your, kitange yali omu kuba kitaawe and your grandfather served before that. But you did so much for me in the old days. I've forgotten all that. I love you. njagala osimanye nti nkuyagala More than a sister. tamukubye kiisi oli mulalu gwe Piece of shit. oli katundutundu kabusa toddanga naye kyokoze te mbwa gwe gwasinga ono Not bad, Jula. mbutuufu jula Me hard. ono yasinga jangu mpeka haaga nedda sebo nawe mpaka haaga omusajja gwe muleese nedda Come on. I want to hold hands. Similar. njagala lisi mwekwate mungalo gwe lwoli sebo yavaawo musanyufu bakwateko ne bajja erudda nabo bali basanyufu mu kaseera kano katonda watu basooka ne beesimba buhaaga awo
bafuna akasira k'essanyu nga bw'omanya ebibeera wansi w'amasuuka kibeera kika babeereyo nga bamala bitabo bizinesi nga bwe zitambula kakino nange kiba kinfudde akisosole mu bubbi era bwe kiri leka kubanga obadde okimanyiiko naye ekyo kibeera singa mba nkwatiddwa then obeera akisosole naye bwe mba sikwatiddwa tobibaamu osegera naye okuba nenakwata ekkubo lwewakwata ekkubo okujja gyendi ebintu bitandise okunyumira kiwotegeeza okuba lwewankuba eggaali naye tongamba mu kiro kiri ku ssente lwaki kwegamba okukola kino tongamba mu kiri ku lwa nsimbi nze kola asitebo nateranga ogumira buli mbeera ningamba naye mubutuufu neetaaga enkyukakyuka kati ngikyusa otyanga obba nedda embeera yatandise edde okyuka tula nti kati ndi naawe ndi mukwano ndi musanyufu yoberanga n'omukyala ewaka naye nga tafaayo oba omukyala wali oba taliyo kale mwebale kujja bannange njagala nsooke emanjula Henry Smith yagenda okuzanya ekifo kya Lopaken musooke musimu obugalo mwebale kale tugenda tandikira ndowooza kubeera ddala waggulu kati gwe tujja kuyita mu kaseerako oli ne yeetooloola yakwata ekkubo najja erudda genda okuzza amaaso nga kabaka yatandise edde okubala ogenda koona wano nze ye nadda ebbali benyondo kwati kuba ye n'atuula mu mulyango koona lodi ng'akuba ng'akyekula ng'aggunda wansi kaawo si bweyinza olowooza akitikikya bwe batyo ne bakwatiko ne bayigira munda kwe kujja nga batambuza katoca bagenda otuuka ero nga boyi bateekayo enkokoto eri makwenu abayaye basiba eno akakokoto boyi kana akakokoto nga makwenu tujja kwetaaga omuntu mulala tuyambeko tujja kwetaagayo peyo vanji endala kali akakokoto aya twadde eri Joseph. No! You gotta be kidding me. You suck. Yajja musikani. You suck. Rodi seba ali wana wagira diba akubya amajje ali kumbere nga awoza you suck. You suck. Chekire kyamutwako mukazi. How's that, Sam? Ndowooza yoyo. Era yoyo olowooza wasuka okubeera oyo. Yogo tuge osikana kutuge. Thanks for reading us. Weba tusikana mukama waffe. How are you, Joe? Oli otya Joe? How's business? Business zitambula zitya? Pyramid scheme? Ez'abakoleya ziri zi pyramid scheme? It all fell apart. Byonna byansiranja. On that money, Henry. Okimanyi nti All I got is a garage full of... siyana wadde ekikumi nyina garage ejjudde biplastic boxes. What does that mean? Kitchenware. Kitegeeza kikono kitchenware. Tries to go legit. It's killing me. Omuntu wagamba nti kakole ku mulimu ogulimu amazima kukusiranya busiranya tolya mirembe. You know how much diapers cost? Omanyi sente diaper nappi zikola sente meka? To send a kid to college? Omanyi sente meka zolina kuweereza omwana mu college? Oh, of course not. Mwana wagenda musindika mu college ko nedda. Abaana bali expensive. Expensive. Stuff he deserves. Omwana olina okugezaako muwa kwegamba ebintu biraba byagwana. We might be able to help. Tulabe katufunyemu engeri gye tusobola okuyamba mu kino. I have a job for you. Tulina akalimu ke tukutegekeddeyo. Akalimu. These things are hot. Bino ebintu nga biwooma. Bisufu nnyo. Baamuleeta akalimu.
So what do you think? Chichorooza. I think we should get some guns in the front. Twadifunye mundu ne tuita maso. Get hurt. What about fake ones? Tetwaise tufulayo ziri fake. Oli agamba chibute twaga kulumya abantu. Stupid robberies with tellers. Tulowooza ffe tuli bana ababbi ab'ekistirustiru ffe. We're digging right through. Bwe tuba tujja okubba kwega kuyingira lubuto lwa Ziki. Henry. Derek wants you on the stage. Derek akwetaka ku stage. Now. Bamulese kakokotoma kwenu. Boyikana kakokotoma kwenu. He's on his way. Ali mukubaja. Oh, thanks for joining us. Henry se webale twegatako oluvanyuma. Manyina oli wabbula. Okay. Kakati. Places for the pocket buffalo. Yeah, what's the area? Pick it up from there. Now yes, and you come back and come back and yawona. Baso by Tiabu Mucha inokola. The road I know where no Ganjani of Bakonaka Kokoto. Baso Roku Yita. Here I got a cola minimum. Jana sindikacho kune chimbawo na igira muntu. Ze atandi sosokole taka. Bafunye je bagendo diwa bagenda diwa noze wa gurukulufu. Wabula sema kataka kanji. Kataka kanji. Oli seba agenda maaso n'okuzajja genda mukatemba n'ajajja kyova tebirala kubeera buli kimu kitambula bulungi bali abayoola akatata ye ne katemba naye amuzajja bulungi tega buli kimu sofa tekinaba kubeera bad news. Takasito baliwo eno waggulu lori agira najja n'akwata ekitiiyo n'akubakubako nama n'akwatikuna naye mu katemba yafuna ebitiiyo n'ebirala ebiwera nebali neyetwala ndi mubbi muzanyo gutandise okulira ddala. Kiri kitya yesu mutugira ne mutugitaamuzawo si wabi n'akwase kubo n'addayo. So what do you guys think? Kati banayisiye mulowooza Boy, do I cut bw'anaaba omulenzi nnyina omusala afuuke mukiraamu sisoleki kumbe afaana abashanzi. First, I see you guys in the bank. Mu kusooka mwajja mu banka ne mbalaba. See you guys in the alley next to the bank. Then ate ne mbalaba mu kakubo kumpi ne banka. See you coming out of it. Kati ate mbalaba muva eri ku theatre emabega wa banka. I know what you're up to, gentlemen. Basajja mwe manyi ki kye mugoba. Kati nga basooka badda mu ggaali naye. Mmotoka ng'ejjerudda. So what's on your mind? Kati ssebo gwe kiki olowooza? The indigenous currency retrieval. Waliwo ekiyitibwa indigenous current retrieval and exchange. To all our partner banks across the border, the Canada. Waliwo ekimotoka ekigenda maaso n'ogezaako okuŋŋaanya ssente okuva mu patana banka zaffe okwetula ne mu Canada eyo. Average. Ne bazireeta 8 to 12. ne bazitereka mu banka yaffe okumala ebbanga ettonotono. Time before. Ebiseera bisinga zibeera miliyoni 7 miliyoni 8. Only a bunch of fools rob that bank any other time. I could give you a date. Nze nsobola obbawo olunaku Help you with the alarms. ne mbayamba ku alarm munda kwegamba ne mbeera inside guy. Hypothetically, Kwegamba twogere kale mu ngeri y'ekiralo that you were right about. nti oli mutuufu ku ebyo by'oyogera mu tuyinza okuba tulowooza ku kyakuba banka naye nga si kye tulowooza. Why would you help Lwaki oba otuyambako? your own bank? Lwaki oba otuyamba tube banka gy'okuuma? Nyina ensonga zange. Set up, man. Eno set up. I don't fuck around, kid. Nze si fucking around. My reasons. Nze nyina ensonga zange. Just have to forgive it. Onootusonyiwa mwami Franka naye ensonga zo tulina oziwulira nga tetunnakuwulira ki kigenda mu maaso. Wife got sick. Mukazi wange yagenda n'alwala
myaka emitono egyeyise mabiga insuwala essebo negana osasulira buli kimu kyonna wulira bwe nakwate kubo nengenda nsiikana banka ssebo nayo negana osasula okumpayo ku busente tenalina obusente bwaffe bwe nali nkozewo bwe twali tugenda okulitayaringirako tugenda tukyakale zonna nezikozesa okujjanjaba mukazi wange naye ate mubanga tono era omukazi n'afa. I've been 30 years at that place. Zigura amaze emyaka 30 mu kifo ekyo. Boy, ngotobye. The 23rd. November 23rd. Offered it and picked up at midnight. Sente zo bazireta mashikati gekyo kya mukaga. November 23rd, sente lwe bazireta zembagambyeko. At that table. I'll make sure dinner arrives. Nze mutegeke emeja njaka kashambo ekyeggulo kituulako tulye. But set that table. I'll make sure the dinner arrives. Say it. Yabagambi. Mumutegeke meja nze njaka kashambo ekyeggulo kireetebwa tulye. Be ashamed to say it. I love him. Katulede bo bali bagenda kuba baka naye nga tebamanyi sente mekaje banabba. Naye kati yaba wadde olunaku nga 23 November. Already bali mu November. But 23 November. Abasajja bagenda ne bakunganya sente okuva mu branch bwabo bwa baka ne basooka bazite ne baziwumuliza bifunga tebanabo bazitwa mu baka neno baki. No. Ninga kama tukusya kwa vile zibera milioni 7 oba 8 ogwa dola. Ekimukozesa kino. Mukazi we yafane ne banka gyakoledde okumala emyaka 30 eremeddwa omuyamba. Kriasiwe yegatte ku babbi. Muzanyo kugenda maaso. I can hear you because nsobola okuwulira lwa nsonga wogana. I can't feel you. Naye ate sikufiiringa. Can I ask you a question? Kubuuza ekibuuzo nnyabo. This is very personal. Kwegamba kiri personal. Have you ever been in love? Wali obaddeko mukwano mukazi gwe? Of course. Of course nali baddeko mukwano. Ulimba. Wegiredderi. Show us. Tulage. Tukakashe omukwano guli ku ki? Kwegamba gwe ekintu ekiyitibwa omukwano kye kintu ekikutema ne kikwawula then ne kimala ne kikugatta ne kikwanuka mu bbanga ne kikuba wansi n'oyatika ng'ensuwa. Then you have to reveal. At least olina otulaga bwe kibeera. What are you so afraid of? Huh? Maybe you want to die old? Oba osyanga gwe byagaana ebyalaavu. Jula! Jula! Yadduka buddusi. That's right, Jula. Webale nnyo Jula. Duka! Duka! Bufarato. Good at that. Gwe ekyo ky'osobola okukola bwe bagambako ng'otawanyika butawanyisi. Mukazi watu yasooka najja erudda. Mutuufu alina byatategeera awulira nga. What? Kikye nyajje. Nenzize. Nasooka yeseetinga. Oli okay? I hate mutuufu omusajja oyo Derek muyinako ennugu. Simwagala. Actress. I am a damn good actress. Nze ekimanyi ndi munnakatemba musufu. Someone to be a great actress is horseshit. Ebyo byagala musimanyi okubanga wasooka gwako mu mukwano ofuuka great actress. Oyo kajambi wa falaasi. What? Kiki. I'm cold. Abasinga kyo baali bakingamba obulamu bwange bwonna ndi cold mu mutima. Siragamu ka emotion karaavu. Leka naawe. Baby. Nze ndaba ojjudde omuhabbati gwonna. Abagamba oli koodi balalu. Nasooka mukuba kakiisi namba namwongera. Arctic. Lwali ssebo yagenda maaso kanywegera. Kali mu kiro. This is it. I got the place. Kafunze mazo kafuna gye ngenda okuwumulira. Incredible. Kafu kasufu. Palm trees. Waliyo zi palm tree. Sunshine. Waliyo musana. Beach surrounded by grapefruits the size of you. Kabichi kajjuddeko ebyakabi. Osegeera. What? Ki? Yeah. That's living it. Baba ne bawulira akokona. Check. Grapefruits, Henry. Grapefruits.
Large grapefruit. Ezo grapefruits baba agenda geno shika nalowooza ndo nakyala. Nze jani oyo. Geno kugulawo olugi. I'm sorry. Ati munayo n'onsonyiwa. Nga Joseph yaje kati Joseph ataje ne Eddie Vibes. The same bank. Shit, Henry. Banka ye mujo yagala okubba. Hembo tofoli mukategwe. Unaleseka Eddie Vibes. Joe. Nolabika toli mu mbeera nnungi jjo. Hello. Yebaleko zeyi. Yebaleko. Who's this guy? Ono yani bannange. I'm your new partner. Nze pata naawe omupya. Kasejjaka. Nga katuula. Who's this guy? Nkubuuza ono yani. Joe over here told me that you guys need someone. Joe yangambye mbu mwetaaga omuntu asobola okugejjako bayamba. And I don't dig. Ku bya shefu nze sisima. I'm sorry, Max. Onoosonyiwa bannange. Somebody tell me. Muntu omu asooka ambulire kano kakatuuni ke kaani. Or you're out. Ndi in oba si kiguli out. How about a cold one, huh? Wamasooka ofuniyako kunywa akannyogoga. Amugambye mwendi oba si kigo bivaamu bwompakanya. Poor guy. Doesn't know words. Ono gayi byayogera mutamiivu tamanyi biki byayogera yasama bwasami. He makes mistakes. Akola ensobi. Bums make mistakes. Babamuzi bakola ensobi. Bagwagwa. You please get the hell out of here. Kirinyina kusaba ssebo. Wandibadde okwateko onoovaawo awo. Way back. Oyo tumanyiganye kuvira ddala mabega. Kuva ddi? Yeah, I know you. Nkumanyi. Just relax, old man. Kirinyina kusaba gwenda mukaddo kakkane. Tungamba kukaka wayi totuka muntu. Leka nkachakula. Kakkana Maxi kakkana. Right. Kakkana. Maxi tokuba ng'omu. Maxi awuli obusuka sejja kasebo. I appreciate you keeping your mouth shut, Henry. Nsiimye nnyo kubanga wasirise Henry. There's one quality I admire in a kwegamba kyekintu kyesinga okwegomba mu basajja kubeera nga ali royo eri bajjapiiri kiki kyoyagala? The American dream. Njagala American dream. Deb says we can't have sex till the baby is born. Debu yangambye tetulina havinga sex paka ng'omwana amaze kuzaalibwa mbu singa tukikola omwana ajja bimanya. And go home. Gwe wandibadde weetegeka n'oddeeka. So Henry, what about that beer, huh? Kali musooke mufunye ka biya ako. Sibo diru kasejja kakajingiddemu lwapaka. Guys, sibo nako kaagala ku American dream. Shit. Tufudde bannange. Opening night. Okimanyi nti okubba kugenda kubeera ku opening night y'omuzannyo Tekyeri Okyadi. Nekitegeeza ki? You're correct, so let's go dig it. Kiba kitegeeza nteekeddwa okugenda kuonera kitungi kyantugenda. Linako. Of course you're gonna have to leave. Of course oteekeddwa okugenda bw'omala okubba olina okudduka kati gwosobola osikala emabega bakwate. We should wait. Wait for what? A bus? Tuba tulinda kibaasi. Talking about it. Titulina kye tulinda ssebo tuba tumaze okubba kutawanyika. Tuli kwogenda gamba mu tulinde omuzannyo ogunaaba gubuzayo essaawa nga 2. Jangu gwe. Olumala okubba kutawanyika. Jangu. Kati omuzannyo opening night egenda kubeera ya 23rd. Yasooka n'asiriikirira. Onagera okuzza amaaso gwe. Kikyati. I can't do it. Sisobola kikola ge mazima. Ekyaki. Max. Sisobola kukwata kubugezaako kuleka nakyala. I can't do this. Sisobola kikola bwe. Gwe. Henry, listen. Henry wuliriza. You forced me out of jail. Wankaka nfulume ekkomera lyange lye nali njagala okukamala. Nondeeta mbu simanyi tujje tubbe. Nensalawo nkikola enzije tubbe nkuyambe. Life with my mouth, no bullshit. Okitegera? Been nothing but a fucking coward. Obulamu bwange bwonna mbadde ng'omutiitiizi. Wabula neesaawo gye alisimbeko ekintu kyekola. Nzije nyambe gwe. We're gonna dig this tunnel. Ogenda kyuka tusime ttane. And then we're gonna rob the bank, and then we're gonna take the money. Tukwate kuba tugende tubbe banka. Tukwate ssente tugende. Owulya kyegamba? Do you understand? Simanyi otegera ku kyegamba gwe. Yeah. Yes, nkitegedde. Yeah. Kitegedde boss. Kirungi. Omugaye ssebo tosiriwala. Baita Henry akwate kuba ajje ku stage. La pokin. Omugaye syagala osiriwali. Olina okwate kuba obbe. Wankaka neva mukomera gali maka gange.
nesalawo nzije ate gwa ngambe simanyi togenda kuba oli mugwagwa. Chance on life. Take a chance on Buffalo. Yajja. Eat this commercial. Mutuufu akalango kano kantama. Ogamba ki? Lwali azebibikiramu nakyamba olunaku lwa opening lwe balina okubba kati basegeeza n'omuzannyo talina gumalako alina otawanyika. We have to do it opening night. Tulina kikola ku opening night. What? Eki? The only time we can get in the ball. Ke kasi ako kake tusobola okuyingira mu seefu. That's in 2 days. Kiba kisegeeza mu nnaku nga bbiri. So you're leaving? Kyoba otegeeza nti bw'omala okubba olekulire ogende? Yeah. Of course yabwe kirina okuba. Wow. Yesu Kristo ofudde. Fuck. Mbwagwe. Fuck Henry. Henry mbwagwe. Kakati. I was thinking we could meet. Zinalowooza ngamba tusobola okusiikana uwa. In California. Tusiikane mu California. You were thinking that we could meet. Wobadde olowooza mbu tusobola okusiikana mu California. Hey. Yeah, right. Aha. In a way, Omanki. you really are a thief, Henry. Nera mutuufu oli mubbi Henry. What, California? California? I go anywhere with you. You can't Lwaki mba ntambula ogenda nawe gwatasobola nassala luguudo. wreck my play. You make me an accessory. Bwandeeta mu ki. I should call the cops and you should go to hell. Wajja okyakanyisa omuzannyo gwange onfudde akisoso oli mubbi. Ye lwaki sita poliisi nekutwala. Bank robber. Oli mubbi wa banka. I mean, you knew that you had to leave, right? Kituufu kale kino walina okikola okwate kuba ogenda. Right, that's right. Tusobola okubeera ffena tonkwatako gatya tonkwatirira. Omanyi? You know what? Omanyi? We screwed a couple of times. Tetuganye kale tubadde twetambulira emirundi egiwerako ddala just. No, really. Okimanyi kisukako ekyo nedda. Kituufu we had sex a couple of times, that's it. Tekisukako ekyo. This would never work out, right? Kyofena twakimanya tekigenda kukola. I did. Nze nakimanya tekijja kukola. Genda. Bank. Genda obe banka yo. Go. Genda. Omugaye kale ekisuufu kiri nti we screwed a couple of times. Kyekyoka sigamba nti oba kibadde mulaavu naye nga ekisuufu kibadde mulaavu. Era mugaye genda okola ekyoteekeddwa okukola. Aba yaayi. Namaana alyoka avaamu omulango ogw'omwanguka. Yes, ke kaseera mutabani. You're a good man, Henry. Oli musajja musufu Henry. Naye mutuufu naye yakitula mu mutuufu omusajja abasajja yabateeka ku kino. Ate amala baveemu ku ddakiika esembayo. Musaasu ye yamugisa ewakaawe mu kkomera gye yali ayagala okukamala. Tetera mutuusiza ate amuveemu. Leero lwe lunaku lw'omuzannyo ate leero lwe balina okugyayo ensimbi. Ate olwaleero ensimbi lwe zijja. Bantu bakwate kuba okujolaba omuzannyo. We can show our audience that the future is something we really need to feel. Bana tulina okulaga abantu baffe nti ebiseera by'omu maaso kyekintu kye tuteekeddwa okugezaako owulira. Of our imagination. Tulina okugezaako balaga obubalagavu bw'okuteebereza kwaffe. Okitegeera. Mutuule wansi njagala n'owulirize. Ye director wulira. As we're saying, nga bwe tugamba mu nsi yaffe. Go out there and break some dicks. Go there and break some dicks. In the corner, double into the center pocket. Olina ayongereza bano no benyigidde. Ogubbi nnyini. Kati ekimotoka nga kijja. Ono ng'akwate kuba okuvaayo. Yabaga asiya omulimu sete. Milioni 6, milioni 7.8 eza dola ezo sete nyingi. Sofa kati bali abantu. Bo bazemba bali abantu nga 5. Ngasheko noli yegaseko oluvanyuma. Buli omu se bakakadde esete nyingi. Thank God the train is in. What time is it? Samekaawo.
It's light already. Budde bwazibye dda. Kimotoka nga kijja. How you doing, Frank? Oli otya? Gendi. Webasifu nga bakwata ekkubo okujja munda. Yesu Kristo. Laba ekifo nga bwe kiri ekibalagavu. I used to sleep here when I... Muzanyo bwe guti bwe gutambula. The train was 2 hours later. Yateranga okwebaka wano. Good management? Ng'akyali mwana muto. Like a little girl. Kaseera kabika katuuse. Diru eri ku mumwawo ku nnyindo. Sente gyatuuse dda bagireesi za kuteekebwa munda. You ever think what you could do with all that money, Frank? Manchi kyoyinza okukola singa ofuna sente ezo Frank. Lwoli agenda kulitayalinga mu weeks 2. Yajja n'asindika ka message. Basindikidde ka message go. I guarantee you. Aya. The Super Bowl within 2 seasons. Perfect. Another chance to lose. Oh, my childhood, my innocent childhood. Obuso bwange. Nursery. I looked up from here into the garden, and I woke up happy every morning. Oh, my cherry orchard. Uli agenda okuzzaawo bw'ati nga alamu bagisajje. Kiwedde. This is it, Frank. Ndowooza bye bino Franka. Ogenda kuwumula baatugambye tulina ke twakutegekeddeyo. Kano ka retirement package ffe ke twakufunidde. From France. Twalowoozezza twagatufunira ekirwalisi ekiva mu Bufalaasa. Where is that old geezer? Embutuufu yonna mukadde aliwa. Kakkana naawe. Don't break a leg. Play's already started. Omuzannyo gwatandise dda naawe tomanyira. Goodbye. Weeraba. Badde ki? Weeraba ssebo. Southman. Kireta kitakukuba peke. Aya, tugende maaso. I see you to join us, old man. Weebale twekatako na mukadde oluvannyuma. Gaibe basime. What now? Kikyate. Onajjeemu alwadde. No, not again. Toddamu ebintu by'oggwe. Yesu Kristo. Ne olwo lwe baali bagenda okubasire bagetandika. Yajja jakabalasi. Aliokagayo musimanyi yalidde sausage ezi. Kupina wiru. Kituufu kiri tono buli wafunamu okutya yajja kabalasi. Tell us what to do. Tubuli eki ekyokukola. I tell you every day. Nkubulira buli lunaku. The same thing over and over. Ekintu ekyo kiddigana enfuna gye zimu. Orchard and the rest of the estate for villas at once. Right? Tuwandibadde lisi okyali tubitunda ne tugezaako kuba nga tuteekawo amayumba. Soon. That is all so vulgar. Byayogera biri vulgar. Biri muzannyo. Kimotoka bwe kimala oteekayo sente nga kisimbula. Unaasaba kimu abayaayo babbe sente ezo ekyo kyolwaliro. Kiri kitya? Nga ssebo bookya waliyo ekibaati. Bakyokyezzaako. Welcome to my world, bitches. Welcome to my world, mwe ba bitches. Awo ssebo kakakensi okwokya amabaati ago. Kati balina kulaba oba omutetejje guli waliwo okwokyawo nga naye omutete teguliiyo nga bwokyeza wakyawo. Fuck yeah. Leka tusooke tulabe kiri kitya waggulu eno. Bintu bitambula bitya. Ngero okuzza amaaso okwekaanya nga ssebo omudidi gw'esibi gye guli. Sold. Yes.
oba bagusibya buli kaveera kalimu kakadde akadoola. Lodi yadda mu muzannyo. Abaana ne batandika okupakira omudidi gw'ensimbi. Baabo. Don't rush me. I'm all dizzy. I can't talk. When we got to the auction, Daragonov was already there. He bid 30, I bid 40. Ino sio bapakira kashawo. Well, I went up 10. Well, it didn't take very long. And the gavel sounded. And now the cherry orchard is mine. Lodi sebo cherry orchard yali agiguze mu muzannyo. Yali agamba nakyo abagijjo basobole okugezaako teekawo. Kyayagala bateekewo amayumba. Guti guli awo. It's mine! Kasente sebo kapakirwa. Bwe batyo ne bassaamu omudidi gw'ensimbi. Tell me I'm dreaming. Banaye mungambe nti ndoota. Orchard sebo agiguze. Kyokka te kannakyake kaali kagikomi yali yakakomyawo ku kyalo. Kale sebo nga bamaze okugyayo ssente kano kabalyamu olukwe kasijjaka. Joe, take the money and put it. Joe wandibadde okwata ssente zo n'oziteeka mu motoka. Joe! Yo, gwe sigala woli toseguka. Don't fuck with me, old man. Saagala onfuckinge nange gwe namukadde. Kill me. Ogenda kula kikunzita. Listen, stay out of it. Ba ku mutwe. What are you doing, Eddie? Ukola ki Eddie? Welcome to the party. Webale kujja kabaga. What are you doing, Eddie? Ukola ki Eddie? Henry, money. Olowooza nkola ki ssente kye kikulu kya byonna. Come on. Ssente bwe ziri ffenna tugenda gabana gwe sirika. Kwata ssente ezo zitwale mu motoka. Move. No happy ending for you, my friend. Ono yakafuna n'akaluma. Oli bamukubye mmugu. Gwe ka tirugwe. Wewe. Ira wansi. N'omukadde akatuddeko. Akamenya omukono. Old man. Why na mukadde totamu? Act 4, places Act 4. Act 4, place. Unaina ogenda ku stage kyukate. Very well, everyone. Buzibu nga budajja. On stage. Bana ngenda ku stage. Bamukubye ekyasi ku mugwa avaamu omusaayi. Son of a bitch. Gwana gwamala yagumanyira amanyisi obosete. Rodi yajja. The peasants have come to say goodbye. They're good fellows, Yermolai Alexeyevich, but in my opinion, a little stupid. You gave them everything in your purse, Luba. That was wrong. Quite wrong. I couldn't help it. I couldn't help it. Won't you please come and drink a glass as a goodbye? Bali aguze ebyabwe n'abasiranya. Ono baamusekula ne bamusibira ne bamulekeyo mu ttano. Gasiya. Ne baddira omudidi gw'ensimbi ebisawo banga 8 ne babiteeka emabega mu ggaali. Kirabika buli kimu kiwedde kati tutawanyike. Musaatu yajja dduka. Yalina ovaayo ku stage wadde omuzannyo tegunnagwa. Kuba munaye poliisi eyinza onneggukiraawo. Ne bakusiikana ku stage ng'okyali mu katemba. Yalina okgenda ne bacapeeri. Wabula mu mmotoka atudde abirowooza. Stop the car. Yabaga kibasooke basibe eggaali. Stop the car. Musibe eggaali eno temugenda. Henry. Henry. Wake up. Stop the. Eno sebo bagita drive we simanyi run away car. Stop the fucking. Mugamba sibe eggaali biveeko ebyo. Wayisibe motoka. What the hell are you doing? Kera tukola kigwe munywanyi. Agenda. Tufudde. Grapefruit's as big as your head, Max. Grapefruits sebo jibeera nno bimanyi nawe wabingamba. Nyino kwati kuba inashikana mu kyalo ono. Okay, kid. Kale kid. I'll be seeing you. Tujja kuba tulabagana bwono bofunya akakisi okuva tujja kuddamu tusikale tukuba omutemu agwo. Kale. Era bwatu n'abasibula. Yadduka misira gera sikadde dakyala. Just forget about it.
Let's get the hell out of here. byerabire biveeko gwamma tugende. Dear mother used to love to walk about in this room. My sister. Lwoli atuuka misinde asobole okusiikana kapaati ke. I'm coming. Muti bagutema ennyumba bagenda gijjawo bazimbewo kuba mizigo. Lwoli akaddakawo ssebo kapaati ke. Yafubutuka mu bantu, linda Ye. Abadde alina okuba nga agendedde ebyata mu muzannyo talina kudda. I had to come back. Mbadde nyina okudda. Ako nga tekaliza. The moment I stepped on the platform, the blood drained from my heart. Olunaku lwe nasooka olinnya platform ne nkulaba. I would never see you again. Kwegamba wali okulukusa omusaayi okuva mu mutima gwa nali suubira obosaka oyo ali kuki. Oyo mutumbavu ali kuki ako kasini akajjewa. Henry, what is this? What are you doing? Henry, biki byokola ati? This is the only way you'll listen. Ati munaye nalowooza mu kalo ke kafuuku kawo osobola okuwuliririza. Well, you should have gotten on that stupid... Wandigendedde ku kitraini kyo. Mistake would have been getting on that train. Yandibadde ensobi ogendera ku train. How I feel. No, don't pretend. Nga sikuwulidde engeri gyempulira. You care about his money. Leka kwefuula gwe kyofaako kiri kimu nsimbi. Kagendo bano bayomba byawe byaddala naye omuntu wabala alaba ayiza ozo bamuzannya. You need any help? Get out! Mufulume! Don't you have a train to catch? Mufulume! Omuga atolina genda ku train. Olina kuba ng'ogenze ku train. Selfish. Ono omukyala nakyemalira. The orchard right out from under us. He's destroying it. Right in front of our very eyes. Sometimes Ebiseera ebisinga. you must destroy in order to create. Omanyi bagamba you must destroy in order to create. Pasts in order to live. Layini zonna zayogera ziyizaawo ne nakya layini zayogera baziyizaawo naye nga bali mu kuyomba okwaddala kubanga eno siini teriimu mukatawo ne mu pule teriimu naye bano abantu balaba siini egenda maaso naye ate ng'enyuma ne direkita yeewunya n'asooka asirikirira. Meet me in Moscow. Nsiikana mu Mosiko amugamba musika va ku stage mbwaggwe siina gye ndaga amugabe basiikane mu Mosiko. Odduka ki? Kiki kyotya? Yes, you are. Of what, Henry? Tell me. Ngolowooza nyinza kutya kimbulya Henry ntya eki? Otya? Because I love you. Lwansonga nkwagala mukazi gwe bannange. Ngabe basiikane mu Mosiko. Meet me in Moscow. Njaga tusiikane mu Mosiko. Tell me you'll meet me in. Ngamba nti ogenda kusiikana mu Mosiko. Ddala mutuufugana nawe musajja obusiikane mu Mosiko. Otya ki Gasiya? Batulo batalese okuwaga. Okimanyi nti ovaaba omusaayi. Nsinkana. Sooka okendeza amatala kaddakaawo. Director no yefudde mu akamanyi. Abagabi bakendeza amata. Kendeza amata nje. Jula. Waye gwe Jula. Say yes. Kiriza. Ye director w'obuzanyi. Fuck, Henry. Ono yagamba kimwe nwe banange. Ng'amusiikane Mosiko. Wabula agenda salawo ki. Bwakiriza baba bagenda kulya sente. Laba. Boterewo. Ne Kabaka n'asibukaga nabagako bizitebuzanyiranga. Busika bwaffe bulamalambo busika mu Kizito Studios. Majesty Plaza level through kamna matoto gasikule wa isikuzi no City International. Bisasho paza kene. Knock upon my door. Level Plaza wa kisika. Nagamba busika na madam video gwafe masaka. Seba video je kalisizo. Black and blue. Nana bakada musikango tuli tukakuza mukasima kaitwa stolen. Tuzama kaitwa stolen. Wabula timwera bila bayitwa ba Matrack Technologies. Nabagambye eti obo yagala kuteka track mmotoka yo. Osobola okugezako gitracking abo na webeera. Bwesika nabayitwa ba Matrack Technologies.
nenga sipo tokazi kazi batraki yango gaseko nebisigadde ate obo oyagala kulabirira bizimbe byo Wilkin Property Services bakola property management ate kati balina nettaka eppya essufu batukire King's Possibility Limited Samana Beautiful Relax Speaker and Stories My Technology Budo Club kama bakomire mweraba